Oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'abatuuze abawangalya mu kibuga Mubende Municipality naddala mu bitundu omugenda okuyita ekkubo eppya eryatuumiddwa Southern Bypass eriva e Namagogo okutuuka e Biwanga, abatuuze abawangalya mu bitundu bino ebigenda okuyitamu ekkubo babadde n'okwemulugunya ku ngeri bwe balambise mu kkubo erigenda okuyita kw'ossa n'okufiirwa ebintu byabwe ewatali kuliyirirwa. Haji Bashir Lubega Ssempango ono ye mubaka wa Parliament akiikirira Mubende Municipality obyamugudde mu matu n'asalawo okugenda mu bitundu bino okulaba ogubadde. Yakubye olukuŋŋaana olwetabyemu abantu bonna abagenda okutulugunyizibwa mu nsonga eno kussa n'abakulembeze omuli Town Clerk, Speaker wa Mubende Municipality ne bakansalazi bonna LC1, LC2 n'abalala bekikwatibwako. Wano wabaddewo okusika omuguwa era ng'abantu balaga obutali bumativu mu ngeri gye bakwasaganyizzaamu ensonga zino. Ensonga zange sisobola genda mu lukiiko nga sogedde ku nsonga erimu abantu bakitundu. Ekisookera ddala bwe bajja okutusomesa mu Kasaanya nabategeeza era Madamu Nora yali asomesa ne bagamba bannaye pulaani y'ekibuga mugize wansi. Ebijjanza bamukkiriza ne mulirisaako emabega ne bisigala kubanga sibikolangako ebyo. Kubanga kati bijja kunjulira nti ate simenti ate genda oziike nti ate ekola patagita abantu. Madde nva mu ndimiro zange nsanze bakusenda ploti yange walimu emwanyi walimu ebikalituusi. Mama zo sendawo? Ese. Uwa? Osaidi zange ng'obe ng'ongwetawo wuti. Naye kati ndi ware nnyo okulaba nti bagenda kuyiwa emmere eyo Kaboti yagenda okuwa amaki amayinja ag'ebigambo nti guwa tufiiriza ssente zaffe guwa tufiiriza emirimu gyaffe. Tuyina obuzibu oluguudo lutumalawo mu mbeera bweti era bwe nayogera nabo ne mbagamba nti naye tuyina ekizibu enguudo ze tukola mu municipality tekuliiko ki tekuliiko compensation. So njagala kubasaba engineer ali wano, pulana ali wano, speaker ali wano, mwabali side eno mwina be mwali mwogeddeko nabo si bwe kiri ku nsonga eyo nze nga sikola ki siriiwo ekimalawo obutakkaanya obwo bwonna kyandibadde ki ffenna kujja ne twogerera mu kifo kimu. Ensonga eno si ntono, muyinza okulaba nga mulowooza ensonga ntono. Olaba kati n'omutabiivu wuli ali erigolooza atamidde naye era kyalekana mukiwulira nti Bashir n'atuleetera oluguudo okumalawo ebintu by'abantu era kyagambye oza lwaki tayogedde nti sande gaddeeyo oba nsamba kyamaani w'akakiiko ne Rosette wuuno wa wano yennyini tamwogerako ate nga n'asiimwa mulabye naye tamuyega Bashir naye kati ekintu kino si kiki. Ntandikira mu kwewuunya munansonyiwa olukiiko luno lwali baddewo emabega ennyo luzze mu ssaawa eno okukoza eki nga butandise okutambula ekyo kyo katukigumire. Mukama wange mbadde nkusaba nti era nga nkutegeeza nti abakulembeze abamu be baleese obuzibu muki. Haji Bashir bwe yalabye ensonga zino nga zigenze wala yasabye abantu bano okuddemu okubasisinkana olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 3 mwezi ogwokutaano basobole okulambula ebitundu eby'enjawulo.